musajja nga musanga mu nnyonyi nali ntudde nzijukira Emirate nga ntudde ku side kwesitaagala kumbe njagala kadinisa omusajja nga agamba hi girl you can come on the window bichi nga mugamba oh my god bichi I love the window nga ntula ku dinisa jukira ebiseera ebyo nali ndimuko buwalagi nga nkyanywa kumbe nazze n'akantu kange mu nsawo n'enkola kine neesala akawalagi bulungi n'enzikira bwenzikira ngenda okwekanga ng'omusajja gwe neebaseeko nti nga mpeeweeta bulungi ebirungi kati omusajja ono engeri gye yali ayambadde jaketi ennene nze nendowooza nfunye daddy biki what nambuuza where are you going si biki ne tulya na bulungi nzijukira bulungi nampeerezaako emmere nanfaako nnyo tutuuka entebe omugugu gwange gubula omusajja kayambuke nakkirira n'ayambuka nakkirira omugugu taguleese mukwano nga gayambuuza hi girl what are you doing in the evening biki nali nonsoose ne neemiimamu mama ngenda okwekanga bannange kabaati ng'omusajja bamunonedde mu mmotoka gye tulabako ziri protocol zino ez'abamuzeeyi zino ezinsumbuwa nga baagala kuntobereza tebamunonye nga mukwano nga ntuuka omanyize bwe ntuuka nsooka mbuuza okuva owa waggulu mpaka owa wansi nga ntambula ekyalo kiramba sawa zaatuuka ez'olweggulo nga gayita nkubira hi babe what are you doing amangu ago nfuuse babe nsavu walinze nsanyuse omusajja nga munnange ebiseera ebyo nali sinnafuna mmotoka yange nali sinnafuna mmotoka yange nga mbuuza can you come to Nigeria too nga mugamba how will I come to Nigeria too nga mbuuza can you get Uber kuba nagamba abeewaka bwe banvuga ne bantwala bagenda kumanya nti ono omwana agenze mu basajja ate abaswahili tebategera balina eŋŋambo nga ninyawo Uber mukwano ng'ensavu walinga mpaka wa Nigeria tumuwulira tuwulira lwetaaga mu vidiyo mbwammwe kuba ebyana ebyobuwala temuwulira saako vidiyo mada wange simbudde ateekeko vidiyo bannaye mbwammwe mbanyumize bombowala tebiwulira abaana tebawulira mwetaaga vidiyo tusimbudde kabaata eno walai video eno gundi eno kanjinyumye byanamwe muwulire bwe mutayigire kunze bajja kubalya bannanga katambi kange kaliwo bannanga kabaata abakazi bazira gwogenda otyo mu maka abaho bwotandika okumanyire ne mbozi sijja ginyumya genda mu maaso amanyi abaho manyira kumanyira gwanzala genda mu maaso singa baakubya singa kati ani atuwa olugambo mwana gwe naye musajja teyandya tanze njagala mbanyumiza ebirungi ngenda banyumiza bulungi gwe maama banaye kamera ng'egaana muwe kamera kabaata azze munnange mbadde ekyabanyumiza nga munnange omusajja nga mpita paka wa Nigeria tu enkubanga ebinda bitya kabaata omanyi zaali ssaawa mmeka Gomez tebamu mpale Gomez tezibamu mpale just mubaamu ekiina yenga kalungi kabaata nga kalungi enaku zino ayina ebbeera oliraba so sina stress baira wabawoze siringa mwe nyafuna omusajja wange omukiga nyeweko bunozi omuhara w'obunyuma Omukaaga tugende waro ijimbalala tugende wa mushira naye gwe bwaki mwana gwe abana bagaye munafaananye bafana oma omukaaga tugende waro iji tugende fembi nango wedda mbuzo bo faanana ani ngina kumfaanalira kituko faanana bafana bimaje abazaliwa ne bafana mbadde nkyabanyumiza bayida wenga munange ng'enkuba etandika okubindabinda nga ntuuka Nigeria tu bwe natuuka gayi wakuba teyanningiza yankomya wabweru awe nga nkubira gayi nga mugamba hi babes amangu ago okumanya ng'abaana ab'obuwala tugenda kufatula nga mugamba hi babes I'm here nga mbuuza where are you nga ngamba I'm here outside nga ngamba don't worry nga abuuza gayi nga mbuuza do you have money on you mukwano nga mugamba I have the money mwana gwe nga gayi musasula ssente bwe namala omusasula ssente ng'agenda nenyimirira wabweru eddakiika nga 2 gayi n'anyiga remote geeti neyeggula
nga Kabaata ekikomera ky'omusajja kyawola ne kikkirira. Omusajja ng'alina ekikomera gy'olinga lubiri. Siyingidde, enkuba tetonnya, teziri ssaawa 4 ez'ekiro, mukwano tuyingidde. Omusajja ng'alina ebirungi, sinza ayagala ebirungi, ng'ennyumba yonna eri bweti. Ennyumba ng'eyakomanyi matabuta, naye nga is too clean. Kati tulina gino emyenge, ebiseera ebyo nga nkyonywa omwenge, nayagalanga nnyo okunywa mu weti. Nga nsanyusa nnyo okumusinapinga n'okumunywa, ng'ekisooka bwe munywa nga nviirako ddala kati nga mwagala naye ebiseera ebyo nga nkyanywa nga nali wa ttabu tuyize nganywa n'onywa gwe Kabaata gwe olaba nti no Kabaata waliwo ku myaka giri egy'abaamiini wali tonywa naawe nga nywa n'otanywa mwana gwe ng'omusajja tuyingira bulungi nga Guy oba mbalagire kuki bannange mubeera kali akatebe akali wali gwe nawe eno uva eba ewuvinga ngoye steamer to steam aliro ndiyo kisenge munnange Kabaata mbadde njagala tusigale nga tutambula ng'abantu abakulu kino kisenge Shira Price asula yeeraba baddekakaawo n'embalaba ya kitanda kati ya asula mbalaba ne mwasama paka ku makya yo TV y'omu kisenge nga nnenenzi bintu obuntu butonotono. This is Shira Price muwala wa Zainabu semamange yandekera mbadde nkyabanyumiza abawala muyigire ku nze mugenda kufa network angeegaanye tukulaba mbadde nkyabanyumiza munnange nga tuyingira bulungi bannange temuntabula don't divert me leka mmaleyo n'emboozi abawala balaba mwana gwe Kabaata emboozi tunyuma nnyo omusanda mbaliddeera kubanga n'emboozi yeetaagamu okukaaba manyi mwawunga yambuliddewo niba balina ekisenge okirabye ekitanda ennyumba ye bambi enyirira siri levo zammwe kitegedde nekadda okwanalamu kirevajje genda maaso Shaira afaananyemu omukyali yafa Kabaata afaananyemu Ivirini Lagu Lagwena Pesa yagamulira kwena bana mundeke namwe maleyo emboozi malayo emboozi bana kale abaho n'emboozi gimaleyo kana muting nkyakunyumiza mwana gwe nga tutuuka omusajja ng'ayingira bulungi ssaawa 4 enkuba etonnya nga bwe mumanyi obudde bw'enkuba ekiro nga tutuuka omusajja ng'ayina zi wine Kabaata wine wali ozirabyeko mu bungi nezootalabanga nako ezimu ng'azimpotize Guy yakola ati yalina ekijaketi yali nakyo ku airport ne bwe natuuka yali nakyo olwayingira yakola ati si munene bw'ati ne yeeyambula Kabaata olaba nti akakono kange katono ng'ayina akakono nga keegabanya oba bannange oba nkulagire kuki ku ntumbwe yange nedde entumbwe yange nanene ng'ayina gwe akantu nga katono bwe kati n'alyoka gwe ng'ayina okugulu mama nga yafadda omusajja nga yafadda awo we nakasikasa nti osobola okupama mu mpale nga teweesangudde kati wapamamu Kabaata nkuwulira lwe namanya nti osobola okupama mu mpale nga teweesangudde omusajja yakola ati bagamba nnimba ati olaba bana abawala ebintu byannammwe bataagala kunyumya beekwekanze kambi banyumize mwe mumale mugamupaala mu maka g'abasajja mukwano kati omusajja yalina akantu ke yali atadde mu kutu ng'abutaddemu bwe nabala ne mbuyiza ne baŋŋamba nti oyo omuntu aba tawulira paka ng'ataddemu obwo obuntu ng'akambaza bw'ati ne kakwata eno ku kutu n'akaggyako
kati bwabujjamu n'abuteeka ku mmeeza ye ne mubuuza nangamba ne mubuuza bannange ate kiki nga bwambuuza olwo nga takyawulira obuntu abujja emmatu nga takyawulirirako ddala owulira Kabata nawe olinga asomesa mpulira bibyo Kabata shira abantu babo bakikomentinga kikyo mu comment section kyoyogera ekyobo obuntu kikyo bakikomentinze oba hearing akantu ako nga bakateeka muno kati ng'ateeka muno olwagira n'akola bw'ati yakola n'asigala bw'ati nga talina amanyi yakola ati wano nga bwona amanyo gange togalaba nti mwegali yakola ati n'asigala nefa lwe nakakasati opama nga tewesangudde n'amanyo yali ayambala bambale omusajja n'akwata mama nyawo lwakuba nagaana omuleeta ayina emundu era nkimanyi bwe nakola eyo vidiyo ne baŋŋamba yakola ati amanyu nefa nempulya njagala kupama kabatalangulamu nembwekyawa ng'alina ekisenge waguuga n'akantu yalinga seefe naye nga bagisumuluza gundi neyejjamu kaali kantu naye ng'akasumuluza kisumuluzo wano nga bw'akasumulula wano bw'ati ng'aba akola oli bulungi nga bw'akajjamu bw'ayogera bw'akazzaamu ng'ayogera oli omusajja nga yeekanika Kabata omusajja yalina bwaguuga w'ekitanda naye nze simanyi nti osobola okufa nga tolwa amaka ge nga temuli mukazi temuli kapa temuli mbwa temuli kirimu mukwano munnange nga tutuuka saawa awo nno twezobye anyumiza tell me about yourself ntandise munnange nga bwakola ati omanyi ng'omuntu nga gwomunyumiza ng'obuntu abuggyemu ndooza nga bumuliritetinga emisana kati ng'olina kuwoggana nnyo enkuba etonnya bwabwabwabwa Gayi ng'agamba ng'akwata awo empeke ng'ateekayo emu eyasooka bwe yateekayo ng'agiteekawa bwe nazisomako yagikwata empeke ye n'agimira bw'ati bwe yagimira awo we yali ng'alina akantu n'akasiba ku mukono bw'ati kati nga ndaba akakola bw'ati ne kazimba bwe kati nga bwe batukebeza mu ddwaliro omusajja nga lwaki nange takola ki ng'akola ng'abeeraawo ng'abanga kkirira ne neefukira awo munfo ng'ayina ekisenge kye bataggula abaho omusajja yafuluuta n'afuluuta naye ekyasinga okumunyiiza kumugamba nti nyina omwana okuba omuntu gwe yali anoonya nga tazaalangako kuba yambuuza oyina omwana wali ozaddeko neŋamba oba mulimbe neŋamba nedda nekugamba nazaalako nakimugamba n'asigala ng'ali awo ali disappointed biki nambuuza do you remember this place nemugamba sijjukira olaba abaana mu comment section bali mu kugamba bweyo firimu baddiya mwenze sobaleetera sitoola endala ey'okubiri negenda paka ku CNN mwe muli baana ba mu geeti bino temubimanyi omusajja yagamba ofuluma otya ofuna yakuwa sente wafuluma otya buli kimu anti wulira abaho awo wenyini nga tannamira ddagala eryo yambuuza oyina omwana konze nenjagala mulimbe nti sizaalangako oba kyekyagamba ne mugamba nina omwana nasiriikirira bw'ati nasiriikirira n'amala ne yeekwata wano ku kazipu omanyi wano kasusu n'asumulula n'abanga asumulula n'agisumululako n'agissa wano yajjako akasolo n'akateeka mu nsawo yagesumulula akasolo yakajjako kati gwakako kakuyamba kiko tasobola kusumulula gwaba yakasumulula yakola bw'ati nasiringa
nakateeka wano abanne Mukama oyo omusajja omanyi lwaki akasolo yakajjako lwaki yakajjako nga tekagasa nazaalazaala dda byagenda okunkozesa tebikola ninako akasolo yali ayambadde kano ke bagula Manange kankulage yakola bwati kaakano okayina kaakano n'asumulula ate kaliwa naawe akasolo eno limooli naawe anti olaba ye kabaata nkwagala nnyo naye olina mu diversion nyingi kano kaki ng'ogambe kamalage nawe matemoonya kabaata zenna weesinaba kutegeera n'akasumulula yali alina kano ke bambala kati kabaata kankubulire jasi wakubanga abaana bayina ensonyi naye abaana nga babanyumizza ggwe tetwagenda eno tebatwala ne buziga ng'omwana bamuleeta yonse enfudu eyo sitole sajja n'egibagamba wano oyo omusajja w'ebuziga oyo mu Nigeria oyo omusajja mu Nigeria ali ebuziga bamukuuma wano abatwala abaana ne beebaka n'embwa naye gwe olaba tuusoba omwogerako so omwogerako nga bamukuuma tufe okategedde ti ebintu bingi nnyo ate abaana bawanoze siima mbagamba ne bagamba baana olaba osobola okufuna ekitono n'oli ekitono mpola mpola abaana babakola ebintu n'abaana ne bazisokoola ne bamugamba njiwonseeyo olwa desperancy nakkiriza n'atuuka mu maaso kati ng'ayagala omwana nga takyagisobola gwe abasajja bakola ebintu abaana eyo kati kambabuulire mwe mulaba mbwa kujja kugoba baana ng'olaba embwa ekulemeddeko eba yalozaaluzaako dda ku mukazi okitegeera lwakuba temuwulira kanyambale Gomesi kati bwe yajjako akasolo yajjako akasolo yafuluma otya asumulula n'akateeka wali kati awo nze nga nafusefuse tani kati kazikyategeera ate omusajja oyo wulira kanoonye mwene essimu ndaba oba ezo message zaali ku iCloud yeeri yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba the day you put this story on my picture out naye kati yo story sikyatya ginyumye sikyatya wadde kasita oli mukwano gwa balamu olowooza olaba weetaagira balamu ng'owafudde dda olowooza naabo abanene kati kankunyumize omugaso gw'abanene mu gavumenti obeera mukwano gw'omunene atuuka oli mayiti abanene tebakubeerako nga malayika era temwewanyanga abanene nti nyina omunene bw'ati mu gavumenti tebayamba wakutuukirako ng'oli kalambo owulira banene ogikubye essimu nga nina kyembuuza Shira Price abantu tebagala owulira wafuluma otya mu nnyumba y'omusajja n'okugenda gye wava ku makya zaali ssaawa 10 n'eddakiika zaalinga 10 something omukyala omu yali asoundinga ng'omufiripino n'amukubira ng'omwana we afudde omulenzi ku ssaawa 10 n'eddakiika nga 2 omwana w'omusajja ate ebyo ebifaananyi by'oyo omwana yalinawo omwana ng'alinga muzunguzungu naye ng'alinga mu Filipino n'omwana omulala oba yali wakabbira ki n'ekiwala ekiranga kifirika kati omwana we naye gayi teyapanikira kyova nze olaba kabaata let me be honest with you mana abaana bakaabya nakajanja mumugenda kufa nga mulaba naye gwe Shira naawe kambabuulire ebbanga speed nyabo twagala kwetegereza ne bwampita linda kukansoke nkubuuze Shira wasula mu nnyumba y'oyo gaayi ne bukya wasulayo wangi wasula mu nyumba ye wasula mu nju ye kwali kusula tewali kwebaka yatula bwati olwejjamu kino ekintu kino mukutu neyesumulula wano neyejjako ezengoye n'abuuza oba olina omwana oba biki ate ng'ate talaga maanyi wadde nga omanyi tooni nga nkakkamu nnyo nga takambuwala mu mpola mwasula mutudde
nkugambye omusajja yateekawo remote ye eyo gy'asumulukusa n'akwata akantu ako n'agamba is feeling headache ayina ne jetiraga yakooye ennyonnyonyi yamukooyeza kuba yali tava Dubai yali akoze transit ng'aveeyo naye ng'ayina certificate z'abalalu mu nnyumba mental smabiki smart psychiatrist nga babiti bye wali omusajja oli baana mmwe alina jeera tu nzijukireyo leeni simanyanga oba bagiyita ngenda kugenda kumakya nkwateyo video kweyo leeni ate aliyo bayafa Kabata nkyalina bye njagala gaba makaaga ago gaba makage shira oli tuvuga speed nze nina bye njagala okwetegeeza n'abatulaba mwasula mu ntebe nga mutudde temwebaka nkugambye wulira yatuula wano wali olabyeko omuntu nga talina kyakwagaza nga kyakwagaza statement yali emu wazaalako tewazaalako nga bw'onalaba nti bakutte omwana nga bamuwumudde amatu ne baagala omusaddaaka ne bagamba ono bamuwumula amatu ne bamuleka eyo taba na mugaso kyekyantaasa yajjamu buno obuntu n'atuulaawo ate bwe yajjamu obwo obuntu n'amira eri eddagala n'alyoka afuluuta n'amannyo ge era mukazi we bwe yamubikkira ku makya nzijukira neeyo kolungandaba bwenti n'akubira oba baani oba bamaseeka ng'ate alina ekikosi ky'abavubuka b'e South Africa ate batambula naye mpaka kati gwe abaana bagenda kufa nze mbagambe ku makya yakuwa ku ssente teyakuwa ku ssente yambuuza where are you going ne mugamba manzize ewaka ebugoloobi home ne bankwata ne bantu olaba abaana mu comment section ne bagamba nti no sira price atamidde zikyova asaga abanyumiza mboozi zange asooka obuuze kyenkuzzeemu wavaayo otya ne banvuga paka bugoloobi bwantuusa ebugoloobi laba bwe ngenda ku Facebook ye nendaba omu kube nali mmanyi owe South Africa omufere ne mugamba nangamba shira ayina kye yakoze ne mugamba no nangamba okay namukubira essimu gayi nankubira essimu nangamba shira I didn't hurt you I didn't harm you to mentioning nga anywhere period nentya nnyo ate nangamba when you do it omwana wo biki kati ndoza yali amaze okutegeera ka weakness kange nti mwana netuula nembeera awo nensirika nembeera nga sibinyumya nemala nembibanyumiza bonna mikwano gye bannaye byonna nammwera mbibanyumiza kale bannaye okumanya abantu ba TikTok omuli babi kati bwe baagala okunkola ekikyamu mumanyi temusobola kumpolereza mmwe naafe tukwako obujulizi tugamba wabyogera yali ayagala kusaddaaka yali ayagala mukazi atazaalanga kamuzaalemu yali ayina kirala yali ayina ekisenge kyataggula kabaata era omuntu eyajja olunaku olumu byonna wabitegeera otya mu ssaawa ezo laba naawe anti omanyi gwe wakulira eri muntu effala ffe tuli ba top citybon nze nakulira kiruhuula eyo mu byalo nga ndunda ente era bayitawo abaana ab'obuwala kambabuulire bano abasajja baseze ebyaddala basezi ate okumanyanga by the way Kabata that guy was teyayina noza intention ndala after some time nga wayise ndoza omwaka nga gumu nakubira nampa ne sente ndoza yali asubira nja gworo yakuwayo mmeka ndeka mama ngazagaza kyembuuza omuntu yafutwala olunaku olumu nga ayagala kusaddaaka wategeera otya mikwano gye egiri e South Africa ne Canada nkugambye nagenda ku Facebook ye neteekamu amannya ge bulungi nnyo ate nga gakozesa gennyini nembagwako nabo bennyini ate omu ayina olugambo lwakuba omu natabuka naye mwana gwe twegeya kira tebanga otuvuga speed naawe ze sitegedde kati no nyina nendala kati bwe njibagambe eyo story bwe njibagambe eyo endala ne BBC ejja kuno namba we documentary ni waliwo n'agamba amasitole gyogera nti wuuyo gwendeesa no wulira Kabata people are just scared to talk naye gwe tomanyi bawalabe bajja kale nyabo Kabata ono ayize kubanga agimanyi kuono naye alabika yazirwanako olaba DP wanji abaho sirikako the truth is that abazirwanako mutebye ebisitole byamwe tuwulira wamanimba abaho sirikako muting tuyambeko kana muting beyanziza
Kakati Kabata. The thing is that guy is there right now. Vuga Range Rover ya white. Najela ya white. I have a Wakanya yazirwana ko kiriza cyayo. Naye na wabaho genda. Yo yogera nyo nawe. Kati Kabata omusajja oyo nina a friend who is she's a model. Ataganya abawala abatono. Yakusinkana Dubai. Ne bajja nga beekwana ne batuuka e Kampala. Omusajja nga mwinvite ewaka. Babitumaniza what? Enaalongo yazaala. Batuuke nga bw'owulira story ya Shira. That is what happened. Kasito gamba wazaalako tebakwatako. Omusajja ne yeeteba mu speya, amuwadde ebyokunywa, amuwadde buli kimu, bambuka waggulu. Omusajja nga atandika amubuuza, do you have children? Oli nga amugamba yes, amenaalongo. N'akambuwala k'oyo yakambuwala. Bakambuwala. N'ayomba bubi nnyo n'amuga, why have you wasted my time? Why didn't you tell me? Oli n'amubuuza. Kyogamba gwe tokwana abalina abaana. Ye yamuvuga kiro n'amukasuka. Taddamu. Kati mwabo, by the way mwabawala gwategera oti emotoka gyavuga. Nyabo Kabata. Of course. Bate basomba gwe. Lwaki oyogera nga omanyi buli kimu kirabika gwe gwe basi. Naye abaho banayo ine. Abaho ekizibu oyagala basombe gwe. Kunyumize. Nyanyumye emboozi mada. Abazirwanako mutinyumize. Kati abaho byame married woman. Nayo tekugana kukiitinga muyise mu bingi. Nawe twale eri abaho mukatwe. Ekikulu kyasamanya na mukatwe. Kati Kabata, this guy, we bava mu airport, they picked him with a Range Rover, and that Range Rover is white. Aine ya white ne green, nzimanyi bulungi nnyo ne convertible mu lujja. Era kata gwe basomba ekiro nga baagala kutta amanyi n'emmotoka z'omusajja. Samira buli banange abawo muri bayaye. Bakusomba kiro nayo manyi emmotoka z'omusajja zonna. Wachi ndi muzibe yasomba muzibe. Nyumye embozi. Banani. Ye kyembuuza married material, married woman, lwaki omanye ensonga z'abamalaaya ebyo birekere. Naye naawe ovaaki bannanga abaho mukatwe. Wamma tunyumize mama va ku oyo. Okola kikulayivu saawa zino married wife. Wamma tunyumize. Lwaki omanye ensonga z'abali be basomba n'omanya n'emmotoka gye batambuliramu. Naye mukazi gwe era omusajja wo alinga Lulite yeesize bya mpewo. Abaho nawe shut up. Firikako. Bannange wabaaki bakusala akanyada. Mukama Katonda. Kale maliza. Omwana bamu dropping entinda nga ku olaba walinga munda nga agenda ekkololo. That's where they do. Omusajja n'avuga n'agenda n'amugamba bye tomanyi. Okatekedde kati abaana ab'obuwala bali aboga. N'atulaga ekifaananyi ky'omusajja era omusajja ku Facebook gyali. N'amannya ge gali n'abantu kati ebiwala biri mu kuwa. Bagenda kubatta. Abawala bagenda kubatta. Kabata. Tetuganye omusajja gyali, yes. But ono married wife ono bamusomba. Naye gwe bikwatirako wa. Naye by the way bikwatirako wa. Ye kino nga kinnemedde kumanyi. Lwaki ogaba akantu k'omusajja nga wakeera n'ofuulwa nnyabo. Naye wabaho towulidde story etandikidde empisa embi ezikuli. Kino kikyasama bwasamiye buli kyasanga ayasamiramu. Nze ndekaamu. Kali senga azuula nti tozaalangako ng'akola kinga akuzinanga. Era nakyakukola by the way. One thing I learned. Olaba nze naddamu n'embuuza munne oyo gwe nayawukana naye alina olugambo. Nangamba Shira ennyumba eyo bw'oba tozaalangako togifuluma. Bwe yaŋŋamba
kati mwe muli awo muwakana beki kati mwe mbaletere emboozi ya naye kambuze shira kanankambuze gwe married material soko sirika katontonziramu shira bwe muba mutulabako amatu mutuyita mbuzi oba naddala gwe kati ate gwa amatu olaba tolina nanviirako soko sirika embuuze omuntu gwe basomba n'ovaayo nga bukya ne bagoba ne basuula gundi gwe wamanya otya mikwano gy'oli n'ogibuuza ne bakuwa ne gundi ne bakugamba bw'oba tozaala nakeguba bagikuwa tolaba shira ng'omusajja n'okuzi nayinza kuba yakuzina kabaata wulira okimanyi nti ono abaho yalemeramu obusiru kyokka akaddiye okimanyi tekina nakava kiruhura bwe buzibu ennina omusajja bannange toswaza bakiruhura bategeera bali ku lubanji wagaleko emabega abaho katakuwulira abaho kolakootye abaho bw'oba ofunye essimu yo naawe mwenyini osobola okuteeka mu Truecaller ate essimu osobola ogiseetinga ne bw'oba togiseetinze bw'omala ogiseetinga n'oteekamu egundi y'omuntu brings all social media names bulungi kati you being a girl obeera oli weebuuza iye daba bwe mugwako jukira nze nyinamu olugambo mwana gwe kati nga nti obinyumya nentya naye ne ŋŋamba nedda kambinyumya obudde bwe bwayita kati ate gwe nanyumiza oyo owe South Africa bwe twayawukana naye mwana gwe ng'alina olugambo n'alumpa lwonna naŋŋamba naye tomuteekanga anywhere weefuule nti tomuwuliranga okitegeera tata ate ono matirio umadisimanyi matirio biki ono omufumbo ye yabitegeera atya oyo abawo kati mukwano gwange mukwano omanyi abawo onamuwulirako abawo onamuwuliranga mbuzi otegeera bye bakugamba awanaye matirio waifu matirio ono naye married matirio kirabika abaho alimu olusoga oteekemu n'obunyankole oteekemu obusiru tokuma abanyankole bange n'abasoga benkolera ekyalo kyamulemeramu obusiru kira price bakuwayo mmeka kwolwo ate bakuwa mwana gwe munange omusajja maamunyumizaako ddati nengezaako neŋŋamba oba nveeyo mbinyumye naye neŋŋamba nedda gyemirembe gye nnyina naye bwebibaawo ebyo bisitole by'okutta abawala nzija ne mbagamba ate ebya akurite nali ntandise obinyumya nga nyinayo omuntu wange munda eyo naŋŋamba shira sitole za akurite zireke bamafiya basula eyo nenzita ate kitegeeza ne Brian White asadde ase omuwala w'abendye mwamanyi gwe tobaddeeko ku mawulire agenda mubuuze naye omubuuze nze sinanabiraba mbisanze wakabaata mukwano omwana bamusanze talina wadde kasusu baakasaze n'ebyenda naye nga temumpaana buviiri bwange olina engeri gy'ofaananyemu bafana ziza bafana olaba gwe tolina nviiri by the way abawo bakutungire kawiigi basobola okutungira kawiigi we wati bangamba waliwo muchina ayina eddagala liteekako enviiri waliwo omuwala munyarwanda yangamba ayagala kuntwalayo yannimba abakazi kira okimanyi kyabaho oba olina obusunga iso oyinza okiseesebula tekitegeera naye gwe waifu matirio n'osombebwa omusambwa ng'oli mufumbo bakazi nze kugambye mukwano gwange married wife I've been married for 12 years mba noonya ki mwana gwoyo omusajja gyali enajjeera tu abaana ate abaana babigenda kugamba give me the number kira ne namba yekifaana nkiina tolaba esitole nagibanyumiza naye nga kiri mu box yange nga buli omu asaba namba ya musajja ne mmanya nti tugenda kufa tukole ki tugwewo nga bali serious munjagala kyusa bulamu bwa maama wange nze nyamba ompe namba ngamba ekifaananyi kiweka bantu atulageko kati mbalayirira ekyo ekifaananyi ne tukiyita ffenna tetusula enkya batunona ali munda ayina security wallahi kati nzayinza okukwata oli omuwala nze nange ne bannoonya wa munda ate ayina security bamukuuma kati mwe muddaawo muvevenga omanya abannauganda mwefuula omunauganda olina okwepima
Beredde n'agambye omuwe ennamba y'omusajja. Oyina okwepima omunayuganda n'ogamba ono bamwogerako ono olaba omuntu alina security ate ng'omulumba gwe olina security nze sirina uliro n'omugiri bitumya eposit mama waliwo agambye ngo abaho yali ansaddas. Muliro oli abuuzizza mbu what is inaccurate nkeere mwe mbasimbulire emboozi za accurate mulabe obuzibu bwa accurate eyina abanene bannange. Nakola story ya accurate naye go natya ng'ekiri mu box yange my clothes big people ababa bitibwa nga bagamba shira story ya accurate gireke nga basulayo balabo benyiri ba mafia. Ate osanga omuwala nga bode mukunumbye mutwala mu accurate temujja kudda. Kyali mu accurate. Mama mwana gwe kabata ngenda kubeera nkunyumizaako seri emwemu. Abawala bagenda kufa by the way bagwewo. Omwala yantuma ne ngende buziga mwana gwe nenda banga embwa zamukozesezza nga embwa dog nezija story nenjibaleeta leero temuyiga. Ojuka najikola story nemba kama munnaffe abaho asadda ate namba ajagaza. Abaho yali ansadda. Abaho asaddaaka. Ate onaavuddewa. Wali onsaddaase ekisajja gwo wali onsaddaase naye nakuwona sigenda kwogera bingi naye wali onsaddaase. Lindako ovuddewa. Yennyini gye wandeka. Kyogereko. Nali nkusaddaase mu ngeri ki? Obyerabidde. Saagala kukwaliza wano naye lekera owolereza abasaddaase naawe wali onsaddaase. Ovuddewa. Kabata onaavuddewa. Yono omuwala. Kabata yoyo omuwala mujjukidde yajjako mu box yange abaho. Olera kawate wala jalo wala. Kawata noyo omuwala akomewo mujjukidde. Mumbe ja soko. Story yatukirako mu box yange. Mumbe ja komawo. Okimanyi kabata story eyo yatuukako mu box yange. Wabula Uganda enyuma naye banaye Uganda zaabu kisoboka kale olinda genziru wano mukomyewo kabata bakwatagane ne musiru munne shira price bampayirize yejeko sinze muze ali obawanyu gwe ani musiru mukomyewo bampayirize sewulire bayira we kabata ense kutaddeko amaaso ani nze owa kabata akabata komyawo mukazi soko zo mwala olaba Jacinti no kabata no abaho mwagala yagala muwe ng'omuntu mwagala nnyo naye abaha emisango gy'abakazi kabata soko muze kabata omwalo yejeko simulaba na mugundo yatemesa ate kaba olaba yabaho atemesa n'atasasula abaho nimbye sitoberanga ko mwezo saga atenga banoonya nze sikwana mwala za mundoksiyana nangamba njagala 90% abawala wamma bajja ne bagamba mbu bamutute n'atamusasula lwaki oba otwala abana n'otabasasula by the way abawo kino kyogere wano kibi ate kati zo mwala yajja nangamba nkwagala kati yalina okunteekamu tojjukira nawe nga wakava Dubai ng'oyagala kumpaako ne ngamba nkyali bize wali tolemeddeeko abantu bawana nyira basi oba ennyonyi n'enjigabe eyo mwaba wano temujja anti kati luli wakajja wali onemeddeko ng'onoonya bulunaku ne ngamba kati buli bwe najja wano nga naakajja nga mwenna mbalaba ng'obukolwa mwenna ate bwe mbaluddemu mundabikiranga omanyi emisontwa nga tukulabikiranga biringanya nze mmwe abasajja bawano ku midiyo okunyambula mpozi mungwikirize munkwate kakota njagamba Junior akuwa ebitamiiza bwabaho atunda amanyo g'abantu amaaso waliwo abateekayo muze ntunda maaso bateekayo vidiyo muntunda amaaso ameeru olimu olw'okuba olina abanene mu gavumenti mukola bubi tonyigiriza nnyo baana babuwala aliga kuva ku mayaye nze shira abawala bakunumba tya nze sibakwana mbatya ndeka wallahi nze abawala bakuno kabata sola bakwana omukwana enkya najja nanyumiza ekyalo kiramba
nakwanako omu yali anfukidde akabasa Kabaata tojjukira omuwala yali anfukidde akabasa siriddamu aba oyo bwennyini bw'alya ng'atandika yeye ayi nze sikwana bawala ba ku TikTok nabigaana Kabaata nenze story yange nagiwaako dda wano abawo natuuka ewe mu basement Kabaata nze saagala kuyomba n'abantu oyo omuwala yanemera sikyalina budde bwe era nakabba amagezi nenze ate kasula mu bamagye mu barracks bakuumawo n'amagye nzowulira nambole ku buli anvaayo ampayiriza nedda abawo wanteka mu kamotoka akaliko ekigambo Frank abawo n'ondekesa emmotoka emabega oba ojjukira nozowulira buli omu avaayo era nagamba wajja nakasubi owanki mojjukira Kabaata nze sijja kwegaana kuba buli avaayo buli agamba namutwala ewange era nze ekyannuma nga katanda kakadde ennyumba ejjudde enfuufu kawadike kali awo otolimbya wali yajagala nnyo nze Kabaata nsijja wakana ne mulimba ne mugamba enjala ennuma tuddeyo waggulu twayita mu kasuulu waliwo kasuulu wabeera Namboole ku kisaawe ky'Ennamboole nze abamu sibamanyi gyabeera mu basement walinye emotoka yabawo wali osuubira yandekese yange yajja okujja okundabako kati ne mugamba emotoka yange kandireke emabega era ebayire tekyali ntegeka kgenda wuwe ekifo ky'okuntwala ewange yavuga akwata lwa Namboole si masanyalaze era we natuukayo ne malopama bulungi ne mugamba enjala ennuma era abawo yanziza waggulu ne mulimba ne malopama nga netooyi teflashinga omayakuse n'amazzi bali n'oyiwayo kutya natya nga basirikale bakuuma nawo oyo mulalu nze simulabangako Kabaata wallahi ya Mungu okufiira wano wembavuga ku makyantomere Kabaata kati mukama nkube ebbalayi webanira abawo njagala nkubuuza ennyumba baali bagenzeeyo ewo njagala kyemanyi wano waliwo baali bagenzeeyo mu basement eddiiro yo mulimu entebe enkadde like enfuufu nga ndingi akatanda olina zino enkola enkadde mulimu ne kawodropu effumbiro lyo lirinaanye ettooyi mulimu kawadike nga kali awo kumpi ne TV simulabangako emmotoka ye munda enyirira esinga n'ennyumba munda okunyirira oyo musiru Kabaata akugambye sina natoye era weyanzizaayo waggulu nti ngene nefuna ebyokulya ne mubba amagezi ne mugamba sisanga nkubidde ewaka bategedde nti ndi mufo kikyamu wajja n'obyogera kati tolinayo kirala nanti era omwana wazze nenkofaaminga era olabika okuba ali omutunda kubanga nze wamma waliwo n'abasirikale bangi wasula Kabaata sogodirize yajja wano era nze mmaze ebyange sizze kukakasa nnyo ekyenza omuwala mutuufu omuwala mutuufu no Kabaata buli wansanga ebyo byalina okwogera era nejuzi bwe yali alesibyeko byali ayogera kinedda kituufu yasinga bawo saakubba magezi ekituufu omuwala omanyiki gye wali okwanagamba ntinzira waka wakugodda Namboole walinye emmotoka yabawo noleka eyi nalina neyange weyajja okunsanga weyajja yansanga bayirenabuza ne anti wange era nenkwata esimu ye nenkubira sisita wange sisita agasoofuna enamba yabaho nze simulabanga banoonya kwesiba ku bantu banoonya masanyalaze era kye nakola kwekuzafuna ebyokulya mu kasenta ka supermarket ne mugamba bankubidde essimu Kabaata ne mubba amagezi neninya boodi ekiro ekyo nenzira ewaka byonyumya tebikwatagana na bya muwala avudde muwala agambye abaho yali ansaddaase period kati ate kati gwe byogera bikwatagana abawo tugenda mbululu mairafu tereza erinnya abaana bakompa ku musiro ono naawe simulabanga kale abawo siri musiro tomanga lijjako butu okitegedde waliwo abantu nga bo balina ebizibu byabaagala kufiira waba pulezidenti wange ate waba musiru ne memugambako sikulabangako nange pulezidenti wange naye waba musiru nina omuzzaamu amagezi nze sikulabangako owulidde abaho nerongoosa ku nnyumba ennyumba eyansitapetite nenziruka mwana Kabaata kino ekiwala nsikirabangako tekinesibaako fa ku nnyumba
twale eri obusiru naawe nze sula mu ghetto. Ne toy te flashinga. Nze sula mu ghetto mpita mu siru nga ggwe. Siru bulagati. Alima movies. Wanje? Nze size kukakasa size vuma mpulire eddoboozi ndowooza oliwulira lisaakaavu. Agambye ennyumba gye nsulamu teriimu na toy te flashinga kan flashinga toyi ng'owulira. Mpozi nga wagikoze. Wagikoze wayamu nga yakusitama nako. Nsula mu apartment Kabaata. Mpozi nga wavaawo n'ennambole wali kasooli omungi. Ewali kasooli omungi ennambole ku kisaawe. Simulabangako. Simumanyi wano. Mwami Kabaata njagala opoleze saayitakuwa ne screenshot z'abaho. Saazireetako wano. Twali twogera sikumiitingangako. Bannange. Wawayamu ng'ojja kunninyisa ngende kati ewaka ekasubi. Agambye n'ennyumba gye nsulamu teri mutoyi si flashinze ze toyi ng'owulira. Kugambye emu mutoyi naye yakusitamako teri mu flashingi. Sikulabangako tonesibaako. What about warehouse tour? Tendaga nyumba yange. Haba warehouse tour. N'akatanda akabalage. Nyoko. Naawe tulage w'osula. Nze nkulaga w'ensula. Tulage golabagawo nze siraga mu nyumba yange. Okirabye. Ongambye n'ennyumba gye mutoyi. Toyi ndi flashingi ewulira. Sikulabangako muwala. Naye muneesibako okiraba. Oli azze n'agamba nti simanyi nali ngenda musada akanzika batasadda. Naye kati abawo njagala kubuuza ssaawa zino ezigenda 8 ki ekikuflashingisiza toyi. Ate agambye mu nnyumba gye nsulamu teriimu toyi. Kati mbw'otukakasa kweno tugenda kweddalu. Kati mbadde nina ogiteekako aswale. Wakakagula. Ayi nze nsula mu apartment kira price. Ennyumba gye nsula mu apartment. Abantu munaye beewuunya nabaka pulezidenti waffe waba tikitooka. Sisula mu ghetto. Naye ng'abaana mubagambe tebeesembereza nnyo abasajja bajja bamalawo ebiyitaayita ekiro kibi. Nze kyova olaba Kabaata. Nze Kabaata mbeera ewange neetala nembeera muno jjukira sinywa mwenge nembeeraawo bwe njagala nga ngenda mu ddiiro nga mpuliriza Kuraani ngiwuliriza wala mbasaagala gikwatako ngiwuliriza ntudde eri nga mu kasonda nempuliriza nenzija nembeeraawo nesonyiwa ebintu bya wabweru wabi ate no festive season mutuuleekeeka okitegeera eno festive season mutuuleekeeka bagenda basala katuwulire oyo omwana bamuziise talina wadde ebya wansi byonna babisokoddeyo singa bansaliramu ono avuddeko aneesibyeko naye singa bamusaddaaka Black Kama mulundi gwakubiri ng'anemerako lumu njagala ofunireyo omusajja akusomba agenda akunsaddaakire kuba muneesibako ati waliwo avuddeko n'agamba bawo yali ansadda simulabangako simumanyi n'erinnya nedda anti abawo baagamba wali oyagala kugula buganzi ng'oyagala mitwe gy'abawala okwate nnyo ku tikitooko obeere nga gwa trendinga baagamba munalimbula n'amaaso ameeru oba nga ngatwalawa naye bantu mwe munemeddeko eri eyo ekoboko gye mugendeeyo ekoboko ate ani agagula oli yaneesibako n'abipositinga nebitambula mbw abaha ayagala amaaso ameeru bannaaye Mukama Katonda naye nga Kabaata ngambadde ndudde okulaba mayilavu masanyalazi nga gavaako begadda kuli ku kyawo nze ndi ku movie ngenda kulaba olina TV meka mu kisenge gweshira nga ndaba eyo ntono ate ebaddeko ebadde ennene anakulaza eri endala tonyiige nkulaga ey'omuddiire eraba abantu ey'omuddiire ensulako kuba kamera ebeera bawabweru nawonna siri munnammwe bulungi nze nsaba maama wange yandekera ebyobusika mazima kategedde abantu baali babuuza Shira akola mulimu kimwajja ssente naye gwe buuza abantu abaali emala babbo oba tebamulaba mu revenue ne mu clearing babuuze Zainab nga bamumanyi bawulira bawoggana kale wano osula ku nnyumba za maama wo opangisa kukudiba kwe bawa mukubidde ndibidde ddala nina kweshira opangisa oba osula ku nnyumba za maama wo
Za mama o. Mama wange kumanyoko. Sura ku nyumba za mama Fina yakuwa. Na shirabu za mama o. Mama wange yaruwa. Neba naendoza bulira banombo house tour mama mundeke. Tulage ku nyumba yavuddeko. Tulage. Njabaje. Tulage shira. Tulage n'abaana bakope. Tamana nafe tamu. Olaba kati sulako bulungi gaggwe. Nedda sawa zino njaji balaga abalaba nyiige si no teri ajja kunyiga na kati gamba abantu batu commenting abagamba atulage mu commenting atulage house tour yes tulage babo batandise commenting house tour nawe tulage shira abantu bagala otulage tulage bagenda mu video zange najiteeka yodda tulage chicken avuddeko kuba chicken abadde ajja kunyiga ngo omulage nyuma ngate yasula mu ghetto abamwita chicken shira play uli avuddeko yani pressure no nawe no bana oyagala nnyo chicken bana chicken ya no avuddeko mu mulala pressure asula mu ghetto yesonga bacha adeta agalo tulage ina sema apartment jasulamu naye ani asasula kisoke tumugeyeko ani amuteeka mu ssente nga takola balina ssente waabwe wa maama we yali abeera lugazimbi kajjo yamusasulira anti abantu babalaga mwagala olaba wano okumidi abantu nno bali bulungi abawo gwali obubi wano nze sinondeka abawo abeerawo ku luseke lwa genosale Zare yakoma dotu wa sente ze naye nga oyo mugaga waffe tata waffe ensonga z'okwegatta ozikwasaganya otya oyo muzeeyi waffe tetusobola muvaamu ebijebe bya sex ebyo esex omukwasaganya otya anti mwamulowooza nyo ebintu byokwegatta ebintu ebyo nno abantu bano balina zinfection abantu bano bamalaaya nnyo abantu bano honest abantu kati okikola otya kasita nninnya ennyonyi bw'olinya ku nnyonyi wansi ne wasanyuka nze neegattira mu nnyonyi akawala kali gambo mumbejja genda mu vidiyo ze kawala oba kali mu bulaaya akagamba banaye Franka nakuwona wali oyagala kuzadda oba kali bulaaya abawo tewali abanja gy'ataawoola buli akunanga wamutwalako akawala ako kabaata ne katuwa bwino nituulira mumbejja aliwa gyatuwe bwino mumbejja bani kwegayidde komawo naye abawo mbadde nyina ekintu kye mbadde njagala okusaba mukwano bambi togaana asobola tuwe ku house tour obadde ki naawe sisobola nsobola house tour biganye house tour njajji kuwanga amazo zimba ezange zenzimba naye kati sisobola naye abawo kimanyi okuva bwe twajja ku TikTok wano otugamba ozimba enyumba nyingi sizimba emu enyumba ziri 5 abawo watugamba olina sino tulakampozi mubifaananyi gyeziri zezikola nenzimba amayumba ago gyeziri abaana bagamba abawo alina sino tulakanyagula mu owino buno obutoyi bw'abaana abaveeko basiru naawe nyumba abawo zange yajalo natugamba muli basiru muli banakumbwamu enyina takisi 30 taxi nze sigula taxi nedda naye abawo banaye watuvuma waza siri munaku abawo kankubuulire ye yajja nagamba tiktoka president n'alyoka atulyako ssente ate sigwe wanoonyezabuli bw'omusonga muno omugamba jjawo akatwe ngagaba kunone kumanyoka enja bakusibe mba ntereeza gwanga nga saagala yakomyewo mumbejja tovaako nyagala otuwe sitole nyinza okwanga neerabira ate shera nga atemye adde anoonya waaviirako mumbejja mumbejja ate naye agenze muzzeeko njagala mbuulire nyinza okuba nga simujjukira ayagala masanyalaze gani ga fira place omulikodingiramu era ayagala omulikodinga akube screenshot kati dakiika kamazeeko takubye screenshot era yagikubyekubyesa
ensonga zezo. Akiki ogamba otya Akiki? How are you doing Akiki? Oli bulungi. Ninga lengera kuwira kino namunoonyeza ku bwobwedda. Mayiro wira itiro yekebeza sirimu. Kuva ku makyawo ndoza yekebezeza ku live ya Daisy. Yagenze. Yagezezaako munoonya nga bali munne no bayombi okuvanira ku mmeka. Kati mukwano gwosenga acid obedde olunaku lulamba ayomba okuvala ekiro kyonna ayombesa luyi manyi buli wayombesa luyi afuna nambazi kati alemeza ku luyi kubanga okuvuma luyi kimuwa nambazi era amasanyalaze agenda kuba na nambazi kati manyi okuva obwedda omuntu ali ku muntu omu ayogerako kumala essaawa 5 ngayogera ku story twagala twogera ku bintu ebyenjawulo naye oli kubanga ali ku muntu omu kumala essaawa 5 wayogerako twakitegeeza nti wamuviirako namba zikendeera enamba zibazika kuba Joy abadde ne live gereka abantu 14 lwaluwiraiko n'enkya asobole okwekuumira ku nambazi naye kati byagenda okugenda bigenda kuggwawo kikyazzaako kyazaako anoonyayo omulala gwafuma nga w'amaanyi oba avume ggwe aye n'obuziba kwa luwira iti naye teyeewumuza kati luwa ekyamututte agende yeekebeza essirimu ku layivu yebadde basanze agiina nga tagiina nalabye nga tamuyina saabitegedde nalabye avuze emmotoka ye agenze omusawo bamuggyeko omusaayi bamukebedde essirimu luyi wuyo waali luyi oli lwedde luyi wooli nakati ewuyo kwali Lulait bw'aba talina siriimu engeri omusajja gyakwana nnyo n'olwaleero ayinza omumuleetera kuba ekisajja kikwana kiringa gundi ayinza omumuleetera leero bw'aba tamuyina leero bw'aba tamuyina enkya ajja mumuleetera ogenda byawo agamba Musengasidi alina nambazi Sengasidi talina nambazi Sengasidi nambazi azifunye ku Lulait Lulait yamuleetedde amasannyalaze natulimba waba yewanati alina nambazi n'ekyaleme kwogera ku Lulait Lulait kwolinza amagezi genkuwa totawaana na kwekebeza siriimu kuba leero weekebeza nga tomuyina ekisajja olwaleero kisuze mu bakazi enkyo ojja kusanga omuyina kati bali bonna nti watya ng'ali n'ebbaawe ate bw'obaawukana ng'agenda mu swimming pool n'ebikazi ebirala Lulait yabagambye yabadde kuki yandiyogedde ki nezaala ekibi ekiwongerera ekikomberera yandiyogedde ki era alina okudifendinga omwenzi we nezaala ekibi ekikomberera kabaati ekyo njagala okimanyi olwogerooluwisindika request wenyonyoleko mulayivu omwo mwalize yeebase ati owulire ki ekyamukuta okwekebeza siriimu iyo okuva weyakebeza siriimu yafunyeemu ki kati Lulait nze amagezi genkwata oddamu kwekebeza kuba ojja kufa pressure nga bamukusanzeemu naye abantu bamugambye ne bamugamba nti Luwi ovumye omusajja abantu mu kifo ky'okuvuma gwe bavumamu omusajjawo kifo ky'okuvuma gwe bavumamu omusajjawo ki ekyakututa okwekebeza siriimu oba bali mu content nga bonna bibakolera si content byaddala bayinza okuba bali mu content kika kinga mumaze okwewemula bwe muti oyo content yaba afaanana atya kabaata andi kati jjukira bonna kibakolera ono aba n'ennambazi n'oli n'aba n'ennambazi bwe babivaako bannambazi kati balina olulemezaako beevume basobole okuba nga batutrendinga oba enamba eyo bagifunamu ssente nga siraba kulaba gwe bawa ku ssente lwaki kabaata tokola live yo nga y'abantu 5,100 n'okuba olusekerwe n'ozimba supermarket n'ogula emmotoka okusinga okukola content ng'olina abantu omutwalo ku live yo nga togenda kujjayo wadde n'olukumi ate ng'otadde mu datawo ate kali kuluzaza abantu binakolamu ebintu baali bangi babanga bangi simanyi babeeranga 5 ku 100 nga tebasuka n'abantu baffe 5 4 3 7 ne bitwazimbamu amayumba bituvugamu amamotoka
kati abantu omutwalo okuwa attention n'oteekamu ne data wo n'oteekamu ne sente zo baba bakugasa ki oba abantu abamu lwaki temuyiga era nze nagamba Fulaaka nze okuba ne numbers ennene ku liiso nga zindaba simanyi tukke simanyi firike nga live egenda kuba nga sifunyeeko wadde $10 nedda Kabaata bakulaba nga ogenda kuwuzika ku makya nga oli mwavu nga tolina sente kigasa ki Kabaata saawa zino nze Frank ekintu kyesifunako sente Kabaata sikyogerako sikikolako analysis sina budde kyampadde ekyokuyiga kana akalulu ka Museveni ke tulimu ne bwe nsanga eyo nga balina kye boogedde ku gavumenti ya Museveni ngambe yakyogedde you are right tambula genda Kabaata sikyaddamu kumenyekera mu bintu byesifunamu ekyo Frank nakyesonyiye sisobola kuba nakikola nenkikola fena target yali nki kugenda mu kalulu kunoonya sente be bataddeyo babataddeyo so Kabaata ekintu nga tokifuna mu sente tekikumaliranga budde ze Frank ngenda kwogeranga ku kintu kyenfunako sente fena golo sente naye bintu nga sifunamu Baya kubuza Louis right wano nti Louis wakutte emmotoka n'ovuga n'otekamu amafuta anogali bakebera omusaayi n'otekamu ne sente z'omusawo zaakomyewo wafuniddemu wa kati saazi bantu mubeere nga mwogera mu kintu nga mulaba mukifunamu Kabaata nze ekintu nga sikifunamu sikyaddamu kukiwa budde bwange Kabaata ensi etulekawo Louis right ojja kuyomba okyawagane n'abantu mbonoonya content simanyi biki nenga tuena kyofunamu enkya wejjuse embigambo byewali oyogera Franka nze nja kudda wano nvuma abantu ba Nuupu nvuma abantu bakyagulanyi nga nenkya gwe ngenda osisinkana mu kkoona mpa omulimu oba abeeko kyanyamba bumpagira ki bumpagira gavumenti ya Museveni naye nga abagifunamu balala so baba Nuupu basobola okuyamba yes bakuyamba Kabaata gwe n'omenyeka n'ovuma abantu ku lwa NRM naye nga abagifunamu balala nga gwensi ekukyaye n'ekwetikka Frank bwe namaze okutegeera ekintu ekyo nga nvudde mu ddwaliro bwe nali mu ddwaliro bwe nasomera situation yonna naye nga Frank asidda mu kasasiro ono kambeerewo nga bwe nali nze sijja kudda wano kwa Kabaata njagala onootinge olabe ku page yange nze sobola kukwata video evuma abantu abo opposition nenjiteeka ku page yange nebyo nalimpa obeera ku live zamwe nenvuma omuntu opposition nakireka Kabaata sobola kikola ekyo jja kusinkana omuntu wa Nuupu abeeko kyakuyamba kuba ffenna tuli bana Uganda wadde twawukana bintu ebya gundi ebya parties ffenna tuli bana Uganda but ojja kuvuma Kyagulanyi n'abaana be ovuma omuntu awagira Kyagulanyi n'abantu be naye ekyasinga kusinkana mu kkoona nakola ekintu naye nga gwe bovuma kyolwanirira abakifunamu be balala muganda wange byemuke enolive yansazesazedda obedda nekana abantu bangi gonsoke nemyutinge lwasama ayingidde wasooka atubuulire kyekiro Louis nja kuwa ebibyo sinikire bino kana myutinge mbwaggwe kyekirobe nyeba nakuvaako mangu sigenda kuba baby bya owaza soko mbuzeeko mbuzaako naawe how are you baby eriotya basa sabula abayaye sabula tugende entalo sizimalawo enti mbadde n'ebyokukola nga bimpa ssente niyo omuntu ng'omuwadde amasannyalaze okimanyi nti okuva obwedda ali ku ggwe wadde emboga kozesa amasannyalaze omanyira even natandisa live eno ku ssaawa nga 3 nga yatandise dda paka nakati ali ku story mu Louis anti talina byakwogera olaba agambye abantu nina emyaka 35 omuwadde amasannyalaze omuwadde numbers bambi agezezaako nnyo kati awo era olutuuse nzize buzze mu buliri kubanga ndaba yeekwata bwekwasibiso akalimo kabebe ne alien kalumye abantu bategeezezza ati kalimo
pepe bakukina ekisajja ekyeyerusa nawe kiri mu byamazi ati oyo amanyi nti nze njagala mulimu gwa bebe ali bebe yatongole naye nengana lindako kabaata lindako ava kukwasente zisagala ndireko mazzi owulidde bebe yapita tugende tukola naye nga ndabasiitawo kataddamu kunja samira omanyi mubuukira buli muntu yenna nga wagenda okola obwakadaama endowooza yawo weekoma omusajja omanyi nti ali mu America yamanyi ate ali mu America nze siri Uganda nze ndi mu nsi yange kabaata oyo munyarwanda ali mu bwakadaama kale ensonyiwa tubeekeeyo anveeko ebukakisi mugagga wange muleke yamanyi n'obugagga bwenze no ali kunze statement gye mbadde nkola okiraba kirwano kyasama nedda kabaata ekyo kisajja mirundi mingi nga kinemerako kakubulire kabaata nze sogolise kabaata nze bwe mbaga nedda nkoyo walayi naakadda sawa zizo zirabe wamayogera rulait vako oyo sekadama yaleka okundirako amazimbu ali mu America neekyo yakomawo Uganda ng'alina nusu kasaavu oyo nno obuna egwovuma muntu waffe waneenoyo gayanemeddeko gwo si mulundi gumu oba ebiri bifeeko ebyo ng'amanyiira yogera wamma Lui ovaawa kubanga twakunoonyeza obwedda wano lwaki onoonyeza nenaku zeemu weekebeza siriimu abantu bagamba omusango gwakusinze ogwaki ogwogenda neweekebeza siriimu kitegeeza mbu wawanguddwa ate nze waliwo eyantumye okugenda okumwekebeza era abantu ndoza bakubuliridde okuva obwedda bakubuliridde bagamba nti va mu ntalo kubanga omwami wo gw'ovumya Mr. Jeff ekigambo kiri nti omwami wange so owaabwe wange era ne bagamba nti Jeff ssaawa yonna agenda kukuddukako bw'anoonya waddukira talabawo ne Franka yakyogedde yali awo waggulu kyogamba waliwo amusibye alinga mbuzi nti bamusibidde ku kikondo era ne bagamba mbu kikyalemesezza Jeff ewo olabika onoonyanoonya ku busente bwe mulya n'okusasula ennyumba mbu omusajja watu talina kiddako naye amaanyi nga mumpa mangi mu abagamba sikola ate nze anoonyeza omusajja kati kwegamba emboozi za wano zinyumirira ddala naye babeere bulungi kubanga ekisooka si be bandiisa nze yeeriisa kati for as long as sinabasaba kyakulya bagira baguma naye ekyo kyembadde njagala oyisaawo oyasidijja mutandikako enkya kyembadde njagala oyisaawo kyeyo abaana ba NRM enjala weeba ebaluma mugende musabe ekyokulya bajja kukibawa ebyo byokwekwata ku bisubi muwaayiriza abantu simanyi avumye balamu simanyi avumye namyalo simanyi avumye gundi enjala nnyingi kyo tukitegeera naye mugende musabirize mu kuba amaviivi wansi bajja kubawa si mu bubi bajja kubawa akasente mulye oba musooke mutugambengako nga temunaba kusabukasabuka na bigambo era olutalo oluddamu enkya mbadde manyi byawedde nga biggwa bitya nze ayino bimala kubanga nalabye nga bakola lisaaki wano yagambye mbugwe abantu bakwagala bakolera numbers tegasita banjagala kunkolera numbers ye bamwagalako ki tukwagalako numbers wali ku live ya Junior yamunyizizza ndowooza mbu ava ku live ya Junior n'asooka akuvumaavuma speed saabiraba n'ebya Junior wali ku live ya Junior bantu benkumi mmeka mbu wavaako booti nga ataddeko abakuvuma mbu naye nanyini live n'akuvuma kati omukazi n'agamba mbu abantu tebakwagala obeesibako obakozesa numbers omuntu akuteerako ati omuntu akuvuma ku live wano manyize wano bakuvuma kweyitira sikuleka bulesi nze yayagala okuvaayo kubanga nali saagala kuwanyisiganya bigambo n'abakaceeri ate era oli yeyansaba okubeera ku live ye Junior tekyaliteeka kusigalayo oba kulemerayo
Kati abantu nga bagamba Timo wamulabye nga abuulirira owesonyiwa ebintu bino kubanga Jeff goswaza. Era naye mtubano lwaki mwefula nnyo abambuulirira naye wedde obalaba anti kati munnange nino bikugamba nga ebyabadde Timo lwaki abuulirira nze kale tugeze nze nkyalimu obuto ndi mu ssiru nkyayonoona lwaki tobuulira oli namukadde akulukuse embugubugu mulabira ddala nga kwegamba yaggwamu akategeera yasigazaamu kasala kkubo nti kati nze gwe mulina okugamba nze ategeera ennyo kati buli tiimu abantu balina tiimu zaabwe kati tonnakitegeerera kati leka mbanyumizeeyo akantu mmwe bantu mmwe omuntu yenna alina obudde bw'ebibooziboozi byaffe mu ssiru nga ffe ababinyumya omuntu alina ebyekkola tamanyi na ki kigenda mu maaso tamanyi na biki bye twogerako tamanyi na lutalo luliwo naye gwe wooberera n'obudde obutandika okugoberera asidi ayogedde ki lubi ayogedde ki asidi ayogedde ki lubi ayogedde ki muganda wange you are as stupid as the storytellers okategedde abalina ebyokukola tebabeera invested in such wrangles kyogamba bano obwedda bagoberera stories zammwe nga muyomba obwedda they bazigoberera are stupid as we all are omuntu yenna ali let me tell you one thing nze kabata kyesikola nze siwuliriza muntu ampemula era nze ebigambo ndowooza asidi byonna byonna bye yakwogera ku wano ku internet simanyi ki kigenda mu maaso ebisinga ngenda ku live z'abantu be baziŋŋamba asidi no yagambe kino asidi no yagambe kino naye gwe kasita otula n'otandika okuwuliriza luwi ng'avuma tomanyira tonsinikirako binnyo you as dumb as the two exchanging words. Naye abantu bagamba mbu wawalampi omukazi gw'otagenda kusobola mbu ajja kuvumira emyezi 3. Nja musuula mu depression ajja kutegeera nti ndi mawaya. Era ne bagamba nti gwe omuntu abeera Uganda oyumbuta n'omuntu ali mu Canada. Gwe baatwala obutwazi n'abamutwala tannabasasula yali agenda kwebaka n'abasajja baabwe. Mbwe ekisooka emmotoka zaavuga zanjawulo waasula wanjawulo. Njagala kubuuza asidi kankulekereyo kano eno. Mwabaki ne Juliet zaawedde. Wano wali nga toyina wadde 10. N'osindika muwalawo ewa Juliet zaawedde. Yenna nga talyanga ku kintu kyonna. Kamera ne zimukwata nga ali mu fridge alulunkalira emmere kwe kwava n'okulya emmere y'embwa. Nga muyala. Yali emmere y'embwa. Tobiwulirangako ky'ogamba. Sibadde mu Uganda. Omwana yali muyala okuva ewa maama we agenda otuuka ewa Juliet zaawedde nga talabanga ku fridge erimu buli kimu. Kali Juliet zaawedde emmere y'embwa yali ateka aba ayingira mu fridge aba ayingira buli wamu. Kali zaawedde emmere y'embwa yali agitereka mu firiji y'abantu. Anti n'afulumako ne wabweru n'alya ku mmere y'embwa. Mu comment bakubuuza obujulizi. Yeye akabawa yabagambye nina emyaka 35 nga ne mukulu wange tannagiweza obujulizi buyina buliwa. Yabagambye mbunyanga ina abaana simanya bameka 8 mbasajja muka. Kati. Ana yasidi oli kisiru bandayo kizolomboka. Adeze teri muntu asesanga muntu akosa bulimba. She said that tunga nagiweza dinga ne mukulu wanga asooka tannagiweza. Yagambi ewabeera bakuwana gende wa maama wo mu recording nawoza oyo omusiru nawoza n'okuwoza mbu simanya mbu nina abaana 2 nabazaala ddi omulala aliwa natuga mutuge oba nnyina gye mmukweka oyo nga tonnaba oyo very stupid omuntu yenna atuuka ku obwo obusiru obwo bwe butyo abaana owokubiri aliwa bamuwana nti tojja musobola omuntu kasita atandika okulimba nga talina kyamagezi kyayogera olaba atandika kudda ku mboozi zange ze nnanyumya zabaddamu zabazannyira gwe wandabyeko ng'ekyo kikola gwe wandabyeko nga nze ekyo ekikola ekiriwa ali mu myaka 43 me I have evidence era nagiraze emyaka gye jango oveeyo olage nti Lubira iti wuno bamuzaala nga gundi webati ayina emyaka simanya 32 omukulu wange asooka tannagiweza
nze nga njijjeewa. Yabadde awaayiriza. Ate nze nkugambye ne mukulu wange asooka tannagiweza nze njijjewa. Gulanga kibuttaavu. Bagamba mbu ye zino entalo ze mulimu mbu yazikusooka mbu yazirwana dda zino entalo za abeera mu depression ssaawa 4. Namugambye ebintu by'okkola tannabikola. Namugambye ebya siriimu teyeekebereza waka. Saagala bintu bya kwekebereza waka. Agende mu ddwaliro. Bamukole full screening. Nga gwe baakoze. Atuwe results. Olina olowooza asidi yakasooka okwekebera. Mbadde ne pressure wano n'agamba mbu wakoze by'okuvuma muno siriimu. Olaba ffenna abali wano eno tuli wano ku media tuli balalwe. Ne kati waliwo abasukkawo nga level endala gye baliko. Kati omwana oyo muganda wange anoonya kyakulya muleke alye. Okategedde. Pressure anoonya kyakulya. Oyo muleke alye si mu bubi. Obudde tulina butono nnyo. Agira alya. Pressure abadde wano nga mukaawu mu biyombi nga kuvuma. Nengezaako kunoonyera pressure jangu omuwulire wuuno. Ono agambye siriimu si kipya. Omanyi otambula n'essaayi nga ssebo difuzibu. Era mmwe mwana mmwe mwekwata ku bisubi. Gw'omanyi otambula n'essaayi nga fuzibu. Ekirala nalabya gye ekifaananyi kya nnyange. Yatunudde atya ng'alaba maama wange amusinga obuto n'okunyirira. Kyabadde kitya? Era agambye woogendera ewaabwe naawe bagenda wo naye gwe ewaabwe bajja kukuba n'amasasi. Tona. Ewaabwe ewasidi mmanyiiyo. Tebalina ntobo ina wadde essasi. Banaku bazibu. Essasi bagenda kulijjawo. Bajja kukutulako amagulu. Era akakazi keejaviisha. Nga kazijja wanga kabula ez'okulya. Ise nga asidi abeera ku live naawe abantu sente tewabawulidde nga bagamba yabawa. Tewabawulidde. Baani. Tewawulidde video ng'olyagamba ate nga asidi nze yanyokya nze nange yampaayo. Asidi sente zaagaba za kwegula kabaata. We yali akajja wano nze omuntu gwe yasooka okwegulako yansanga wa Dash. Naawe zaluwira iti nina ekirabo kyo. Time we nasabulira ba Rama Kakota. Najja nangamba nina ekirabo kyo. Nampa emitwalo 15. Nga yakuwa ntono. Zezo sente zaagaba. Zenga banga nalinga binezisinga kawo nga ndi wano Uganda. Zenga ni atandikira mitwalo 45 kugaba nange yayampadeko wano emitwalo 4 oba yampako emitwalo 5. Nkugambye yampa emitwalo 15. 15. Nga zaali ntono. Mbu yagambe sister wo Zolo biki. Sina ewaffe tetuyinaayo Zolo naye ate muganda we omukulu Mahadi Mawube. Ewammwe mu abayina Zolo nze mu kika kyaffe ewaffe kitange tayinaayo mwana gwe yali azadde nga Mawube nga Zolo. Sister wange Kizolo. Nebana abantu abali mu lutalo lwa Senga Asineru watu abalabinalabya abalubuukira lwaki tebaluvaamu olwokuba baba asasula abantu kumulwanirako baba wa sente abo waliwo gwe baba wa sente Lusimanya luwira iti mulema wali ondabyeko n'obulema kugamba omulabira eddala bambi nga yeekwata ku kisubi eno simanya mulema eno ayina emyaka 3 mwe simanya oba mu 2 oba mu 5 eno simanya yazaala abaana ayina abaana 2 eno simanya Echichichechi. Eno mpulira awoza mbu omwana wange Keilani bankwata bukwaso muzaalo. Omwana ayina emyaka 5 bankwata nina emyaka 5. Ogamba nina emyaka 3 mu 2. The math is not mathing. Kyogamba yakona takula bukuzi. Neke emyaka nakyo mulato mu kyevu. Ebyokuma byabaweddeko. Muzeeyi we Canada emyaka gimuluma. Asidi tayagala kula. Bale oli Zolombo katayagala kula. Acid, make it make sense. At least, nchimanyo ino obulemu ku mutwe. Ne make it make sense. Ogamba Keilani bankwata bukwaso muzaala. Keilani is just 5 years of age yakazikola waneno wano mu Agastono nga 23rd. Waba bankwata nine emyaka 5 nga gwogamba nine emyaka 3 mu 2.
Kira na ina kubeera na myaka emeka. Otalo muluko otalo terukyanyuma. Otala bibevu mabyaweddeyo bya. Ndaba zolo anti kyovulanga ndaba talina kipya kyayogera. Sirimu mwamwekebeza byonna mwabyogedde kati kyali kipya buli mukyagenda kuleeta. Twagala omuntu alumbe family ya munne akube maama wenga. Someone has said oyo nkugambye talina ntobo esobola kunsibisa. Tajirina nchiddamu asidi toina ntobo esobola kunsibisa. Nakugambye genda wekebeze mukenenya ne nkugamba wobaddala kitufu ino omulimu tutwale ku mulimu gyokola nga oli ku live oyingire ku mulimu otule mu office oba omulimu gonna gyonna gyokola otutwaleyo wagenze kolese mama wange yenna anyirira bitya kaskini bitya mulungi bitya wenna okulukusa embugubugu olabika ne idea olimba mama ogwe balese yoyo omutuufu gwe batwala yoyo yennyini mama oyo omutuufu gwe mwalabye ye mama wa Luwirayiti yeyo yennyini kali bw'ogamba takola talina mulimu zino ssente zaatuwaako azijjawa anti azisaba tomumanyi nti asabiriza Juliet zaawedde olowooza lwaki kati abadde akyamukuba kubanga yamugoba n'amuswazaswazanga n'abuulira ensi omwana we situation gye yamuleeteramu nze yampa ku ssente asidi oyo bambi anti yali akwegulako era ebyokwegula we byagana n'alyoka akuvolonga yanvuma nenasaba yamuwa ku ssente yali amusabiriza waliwo abambuuziza Kabaato oli ttiimu ki nze ndi ttiimu Luwirayiti ayina bambi okumanya nga yatintimye yasasudde obwana puresha ssente zinaatera omwettira zinaatera omulakira bw'aba yakuwa 15 puresha bamuwadde mmeka ezimuyombya zityo ama pressure weerira akasente va ku bano lyakasenteko watya nga balina omukwano gwa Namaddala nga bayombera talina mukwano gw'alina ogwa Namaddala taguyina kubanga babuuzizza nti gwatayagala basiyazi live ya Tamale Junior abadde ogikimako ki puresha yayogedde yamutegeera atya ye atali musiyazi mbubalina oba gye basisinkananga weeyo lwaki yali anywera omwenge wali abasiyazi yayogedde kakyoleta oyo pressure just muleke bambi yali akasente ke ate ekimulumye nze ekimulumye kutandika tambuza ne propaganda manyi babasiriwaza pressure naye yennyini avudde n'aleeta simanya nakola video n'agamba Luwirayiti nze mwana gwe nakwewunyiza kuvayo n'osimanya n'ovuma lala n'ogeya lala mu bantu abalala mu inbox agenda okugyayo video nga video zaali za ku live ya wano ze bamusiriwaza najja nasa walayi mujjeko folo awo wennyini ngambye kati ono zoliga alya ne ssente ng'agirabirako ddala atalisaate kwesiriwaza bwesiriwaza n'aleeta mbu ssebo Luwirayiti ono siggwe toli waneeno ng'ogeya lala mbu yakubba ssente ne ng'alaba nnoona ate kaakati mbu wakoma mu S2 naye bano bantu badde mukimanyi nti olutalo terukyatambula kati ebyokwevuma ebyamakulu anti talina awo waaka awo omuntu kwe kumusikattiza mbu simanya jjajjaawo yafiira mu loogi ebyo nga baabyogera dda olabye kwolira eti asidi ate nga nze nina okubabika mukyayomba mbusimanya yenna n'alyoka afuna bukyalibwe obukola amawulire buli eri mbusimanya Jeff musiyazi simanya obukakafu buliwa mukutte simanya mukutte kipeegi kya Facebook simanya ekitali kyange muli mukuta kati Kabaata ku ngeri gy'ondabamu nsobola okuvayo nenkola statement eyo gye bawanise ku Facebook busimanya you can't use my husband simanya past he's no longer am I that stupid kali baagala okulaga nti nawe abasiyazi tobalinaako buzibu mbu neekubye gye kitudde wali ku live mbu nakuseetinze acid you're not that intelligent awo tonnatuukawo
ate obusiru obukuli like a few days back before this happening nali nakavayo ne ngamba ba followers bange nti waliwo Facebook page eri eyo si yange egenda mu 10K nali nakakyogera so people who know sinaba kutuuka ku obwo obusiru oliawo ina muwala wo omukaba mubbi yekwata bamutigaatiga wakamuwankulamu embuto mbusimanya luwira ito ine enzaalo bbiri aho omwana asooka aliwa mutuwe ku bukakafu afaanana atya namuzaala mwani mwakati mwakati gwe namuzaala aliwa mwagamba waneno mbusimanya asidi abatambuliza ku bukakafu simanya evidence abaleetera omwana gwe namuzaalamu aliwa abawene ku bifaananyi nga ndi muleeba mwakaki kuba Keirani namuzaala mu 2020 okay so woba ogamba nti waliwo omulala gwe nazaala leetayoko ku bufaananyi nga ndi lubuto before 2020 bintu byakwesooka twagala bujulizi kati kali mutandise byakuwaayiriza kati twagala seba abakuttidde abali mu basomera message nina message omanyi message zenkuyinako gwasidi waza kunie nze sitambulira kweyo bipropaganda wemba sirina receipt I rather shut up wali okozeeko obwa mesusi bwe buki nga abasajja obawakasimanya kano bino oyo omuvubuka byakola oyo bamuyitaani chicken amabina masaji bewa masaji n'alyoka abawasimanya after glory n'ebyo sisobola bireeta waneeno kubanga sinabafuna bufaananyi ebyoyogera simanya oyina abaana we bati simanya maama waayina my mom only has 6 kids abaana 6 mu bulamu bwe taina baana 8 can you present the 8 kids kati olutalo mu ekinyusi kyalo kirirudda oba kati mwatandise kwewaayo ekirala account joyina eyo gyobadde oyasamirako mbu ya sister wange Honey B my mom uses it my sister is at school my mom is the one who is active in that account just so you know hey just so you know era abeerawo nga nnwanira entalo bitya ojja ogenda okebereyo account my sister ali mu kisulo oyo Zion ali mu kisulo eyo account mugende mugikebereko mujja gisanga nga buli lutalo lwembeeramu yanga alubeeramu ng'alulwana nsobola okulaga screenshots abeera ngamba kati oyo tomuwaamu oyo tomuwa sannyalaze ebyo muwoza mbu simanya nnoonya laavu simanya luwira iti ne maama ye teboogerangako you'll be surprised you'll be surprised it is my mother that uses that account bagamba olimba tuwa obukakafu nti maama we yagibeeramu ate kati nze nkugambye muto wange ali ku ssomero she's at school waba oyagala obukakafu obusingako okomenta amanye essomero omwana kwasomera genda omubuuze nti Zaani ali ku ssomero batali ku ssomero ate ayinza okuba ku ssomero naye tuli mu akawunti ani agirimu nyange ate ani agirimu nyange kati maama wo bino violence gyokola maama wagiwagira hey lwaki nedda yaddaki annange mbadde samanyi nti maama wa awagira violence ayinza byonna obutabyagala byenkola ku media yes ayinza byonna obutabyagala naye ate yalimu era ojja musanga mugende munoonyereze ku eyo account gye yabawadde yennyini buli lutalo lwembaddemu oba temujja gikebera mugirabe they have as it is for put in private waliwo oyo jebbi nobedda mulaba wasenga asidi eyo ate kati mulaba wano mu comment bakugamba ki oyo musiyazi naawe tebeewummuzaako babeereyo babasindika balikakota balinga 8 wonna gye bandabanga bajja bakulukusa embuno ono jebbi musiyazi wasenga asidi bubwala bumwegombagomba obwo bwana bwasiraana dda yagitadde mu private kati omwana ali ku ssomero ssaawa zino account yagitadde ddi mu private
Yagitadde ddi mu private? Awo simanyi. Acid. Nze gwe wakutteko sirina kintu kyonna kiri damaging kye nali nkoze in my life. Era kyova nagambye ojja kwekwata ku bisubi ng'abalala. Si bino bye wali ng'olumba n'olumba Kabaata n'omutandika Kabaata wali onywa kino Kabaata wali okola ki nze tonninaako kintu kyonna togenda kumpita malaya togenda kumpita musiyazi no information no receipt no nothing. Yanvuma wano nange nga sina kye mukoze. Tori musiyazi simaya Jeff musiyazi simaya tukonfaminze okonfaminze otya. Nani, where are the pictures, where are the videos? Yari nani? Huh? Yari nani? Baba bawagizi bakulula bababo bajebbi bagala ngambo. Someone has said anti oli munaku siri munaku nyongo omuntu eyatambula okuva ku nsi adde looking for greener pastures n'asigalanga ensi emubeezaawo ku ddagala ly'akawuka ka mukenenya na kufuna buyambi bw'abo abali disabled. Naye ekintu kya sirimu bakugambye toddamu kivuma abantu mu bantu bangi balwadde. Ayina akawuka ka mukenenya we yavaayo n'agamba Posha 256 mulwadde ani yamugambako. Bino ebikazi ebya wano byewunza nze tombuulira nze kasita ntegeera nti omuntu zolo ani yali andabyeko nga nvuma omuntu yenna nti mulwadde wa mukenenya. Mbwandi bw'okyogera bangi abalwadde ba mukenenya abali kuno abaafiirwa abantu baabwe mu bajja kukyawa. Bakankyawa n'akalaba naliyo. Bagamba nti oba oyomba n'essenga mwevumeevume ebirala mwevumeevume. Asidi olina akawuka ka mukenenya. Oyina akawuka ka mukenenya. Ere Canada ofuna ebintu bya bwerere ennyumba ya bwerere. Doi omuntu okuba n'akawuka ka mukenenya kikolimo. Kikolimo kisinzira engeri gye yakafuna. Yakafuna mu kwewujjawujja kutunda bitundu bya kyama mu Nigeria China. Gukimenti buli akayina agenda kukyawa. Yakankyawa n'akalaba. Mpisa asidi. Gwe lwaki oyingizaamu akako gwa asidi. Wedda babyogera wano bakubuulirira mbu ebyo toddamu biyombe mwevume obukadde muvume ebisiyaga. Asidi oyina akawuka ka mukenenya gwe wambizzi. Yewe yali agamba omwana Posha yali akebedde ddi Posha yagenda ku kyeyo. Yali Dubai. Dubai osobola ogenda ku kyeyo kola obwa housemaid ne batakebera kawuka ka mukenenya mu nyumba yani gy'oyinza okolamu ng'olina akawuka ka mukenenya. Ani ali yagamba pressure tiyagamba gwe kati gulwaki nga toya pressure wajambala. Air pressure ki? Kyotegeeza. Air pressure. Yali agamba Posha gulwaki nga toya anti kati ababali mu kubingamba ebyo eby'ekisirumbu simanya stigma oli mu kukola stigma ku mulwadde wa siriimu simanya biki ye waaba asobola okuwayiriza abalala nga yakimanyi nti omusaayi gwe mufu lwaki mba simujjukiza nti mulwadde wa mukenenya ali ku ddagala nga lwaki nsonga ki kati yenna ayagala okwetuuza mu kagatto olw'okuba munaye naye mulwadde oli wa ddembe saali yo sinze yakutuma. Mu comment baba abantu bakunyiigira. Wamma munyiige. Nze ndi mukoowu. Ekirala ki? Timanyi bantu babo banyiivu. Ensonga ezirimu siriimu siziyingiramu nze abantu baffe baali bafa siriimu. Nduya amanyi utalo nesenga asiri jerunda gwelaga. Waliwona alemedde ku kintu kya 31st. 31st nakyogedde ne nkiterereza mu live yemu immediately there. So tekikyakola makulu asatu mu emu. Eki. Anti nabagambe nafuna 31st. Nyemmala nenterereza mweyo live ye nyini ne mbagamba 31. Awe nyini bakiremeddeko. Yenga we yagambye mbwa isatisfy. Mu kifo kya isatify. Kadi yadi bitegeezaaje. Buno obwana n'okwewujjukula. Acid, the grammar, the mistakes you do in grammar, I see them. Naye, me, I don't focus on those small details.
because buntu bwa kintu kitono nnyo ng'ali mu bbalaga certificate ze bagende bawulirize ekigambo kye yakozesezza. Ne baba mwevumye muyombye. You have nothing on me. You have nothing on me. Ekirala mwabagezaako tereza oluzungu lwa Luwirate muwoza yakoma musini yatu simanya pittu temulabanga muli bazzolomboka. Ate nze ataasoma ate nze gwe musuubira okumanya oluzungu. Oluzungu lwa pittu. Hey, ate oluzungu lwa pittu ate balusuubira okubeera nga lulungi. Mbu simanya tulaga ennyumba ya maamawo. Asidi, ennyumba ya nnyoka eriwa. Ettaka lyammwe akayumba kammwe katudde ku ki? Saa 2:3 eyange eya mamange gy'ogenda obbalaga eriwa. Si mukono. Mwaka mmwe kaliwa. Akamwe kaliwa. N'olukazi bannaye n'obuteewummuzi. You're very cheap, Acid. Oli mukazi ali very, very cheap. Yes, siriwaza nnyini. Oyingizaamu bano abalema b'omutwe. Mbolu oli fucking shit. Yeah, fucking asobina. Lezi sila ku muntu nakola live okumala olunaku lulamba ng'ayogera ku muntu omu. Nga nno wajjayo video nzenze nnyini bye nayogera. Waabateerako muwulire wano eno maama we nno tamwagala. Wano maama we nno tamwagala. Maama we bambi wano maama we. Kankulageko. Ndagako tulabe. Kabata put me on. Ereni nalo yagala nkuse waggulu wano. Neeruyi wakuvuma tonyigira. Ereni nalo. Oyingire mutalo lwa Senga Acid olulimu Ereni. Ereni luyi wakuvuma tonyigira Ereni goyagala ng'amye okuseeko. Nze ngenda kussaako naye wakutabukira tonyiga. Ogamba otya Nash. How are you doing Nash? Enamba za mama fine entuufu zire mabega wange. I want teach her. Ereni oyagala kusomesa ki Luwirate? Oyagamba atya? Ereni anoonya entondo kasooke tumalirize pressure mami yaŋŋambye nkukube igino. Kano kati. Pressure. Nyange yaŋŋambye nve ku balalu ogira omira eddagala. Kategeeza ki kano koota ddeyo? Anti oyo wagambye nsogera na nyange oyo nyange. Kati maama we yaaliwo. Ati yoyo gwe njogera naye awo. Ewa. Otadde screenshot kati mfi tutegeera tutya nti maama ogwo obadde oyogera naye. Anti obadde ogamba entalo tazimanyiiko. Aba amanyi buli ayogedde. Kali maama we yakubikuweereza bino. Yaŋŋambye oyo tomuwaamu. Maama we yakutuwendulira. Si yatuntunduwendu. Ekigambo kyoyogedde gwe akimanyi. Si abampendulira kyokamba. Sijja kusobola kuwoza na baluuza. Oyo agira atonyolokoka ennagi. Wanaamala okuva mu menopause. Ayiikirira omusaayi omukadde kadde tunaayogera. Kabaata. I don't speak with losers. Next time better. Ennyumba z'ogamba Senga Acid zaasulamu omanyi bameka abaziyayaanira omanyi ssente zaasevinga. Za gavumenti gwe wambwa. Zetwagala Louis zetwagala todda ku live zetwagala za gavumenti zetwagala omanyi kabata omanyi ssente Senga Acid zaasevinga. Fawamu zitasevinga. Nze nsasula 3 mu 3 bedroom. Oshegera ndi ku waiting list ya gavumenti paka kati for 14 years sinagifuna. Omanyi ssente zaasevinga. Wenfuna ya gavumenti 13 mbeera nzi savings. Ndubi asiri wala muvumira mu gavumenti fenda zetwagala. Alekera akole research ku Canada alyoka ayasame wabaso abumagundi taleta mbya Canada mu housing ya gavumenti. Amanyi bameka abazaagala. Asiri wala byanga akomewo. Kola research gwe Kiruwi. Dawa matako.
Soko okole research ku Canada ebirambu evume no muvuma ne soko okole research ku Canada. Oli okojje wano otwasabire. Tuwulidde. Ensonga zabe Canada. Sisi, how are you doing, Sisi? Nash oli otya wedda nkulaba my friend Nash. Olutalo lwabano ze ndaatira okulunaba mu ngalo malendu tawaaze ndunabe mu mabina nduyiweyo ebweru. Olutalo lwa luwera iti nesenga asidi naatira okuluvaamu nze mbenga sikyaluza na ku live nduviiremu ddala. Ngenda dukwata nfuna akabaketi nomi tekemu amazzi ntekemu amabina ndyokenga kuute n'ekyangwe olutalo ndunaabe ndutawaaze ndiweyo ebweru. Kubanga lwaki olutalo lusuusa okubanga terukyatambula. Basuusa okubanga tebakyalinayo kipya kye batuwa. Kisusu kyekimu bigambo byebimu byabwe batandise n'okwewaayiriza. Olutalo mu vibe luwedde mu vibe kati. Kitegedde. Wakati batandise okwewaayiriza terukyalina vibe lutandise otubbo wakati. Awo nze ngenda duviiramu mbenga siddamu kulwogerako wadde abalwogerako tudde mu bibuuzo byaffe ebya bulijjo bye tubaddengamu wano webona akomyewo okitegedde. Asooka alinde kaatonyoloko kaggweeyo. Yenna ayomba ebitole we biyiika toddangamu okumpogganira ggwe waaza. Simanyi Eren yofa naye Eren yafa kinaawaani. Anti ye story y'emu mba mukwata mu kinyusi be bamu ku baluuza beeyo. Akasente kaakola kajja wano n'alyoka akuba abantu tebava mu mitwalo 15 ku 2. Oyo agaba ssente Eren agaba ssente. Kati ayasamiraani because biri delusion. Wanaki yayingiza mu ntalo z'ataliimu. Oli ali ku ssente za bulemu. Omusajja gwe yeebakako naye yali spam donor ayina ekizibu ku mutwe. Asidi yennyini ali ku ssente ya bulema. Ekisooka she feeds on government money. Government ye Bulaaya bw'oba oyina akawuka ka mukenenya bakuhousinga for free. Bakuwa ne ssente esobola okuyambako kuba mentally omuntu agoyinga through that abatali bulungi. Ekiddako ayina ssente endala zaafuna ez'okutaata stammering ezo nazazifuna okunanagira e Bulaaya bakusasula bakuwaayo kasente kuba mulema. Mbadde simanyi. Mulema. Mbadde simanyi nti omuntu ananagira e Bulaaya afuna ku ssente. Gwe buuza ababeera Canada. Kati oyo ku ssente z'obulemu kwatava. Kaka naye ansiriwalireko. Kamwavu. Genda obuuze Juliet zaawedde yamulabisa ebintu bikyaliyo ne ku Facebook seetaga kuzza bintu olwedde bye baayogera edda. Baabireeta ne ku Facebook gye biri n'obukakafu bwabyo. Ng'omwana yatwala omwana we nga muyala nnyo ng'abaana tebalya tabafiidinga n'atwala oyo muwala we Amira ewa Juliet zaawedde n'alyoka yeefukutulira mu fridge. Kamera zonna ne zimukwata ne bamuswaza n'atuuka ne kussa erirya ku mmere y'embwa nga ye tamanyi nti mmere ya mbwa. Hari ku ssente za disability, she's disabled. Kadi n'ekyo nakyo kivumo eky'omwana okulya emmere y'embwa. Mwana muto. Ayina libido oyo muwala we temanyi amanyi. Emmere mwana muto alina okulya. Libido ate eba ya mmere yono naye libido ya sexy yo omwana gumwogerako afaanana atya ye. Mugamba amukulage amanyi amazima asidi. Gwolooza banne bonna lwaki ebintu bye bamuvuma byebimu ze sagala tuddemu ebyo. Kuba nange nsobola bijjayo ne tukozesa ebintu byebimu. One of your exes is in my inbox eyakuba kiboko gwe wabbako emmotoka ya Haria.
Yabba ne ku motoka sente. Motoka ya Haria. Olyoka okwate sente ofune sente ezakutwala Canada. Ali mu inbox yange. Naye omuntu atalina receipt mba mmala budde. Akayumba kewa mwe nagambye bakandaze nnyoko baamundaze.